Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Nyongere kubuza ko enaje sokwa tengo tumude mpologoba enuje yedembe atuchali mu Wolokoso amachago nakola nyongere kubuza ko omwana wazamanyidwa nga Sean Lemon Starboy yekireka a promoter Juma nebuza ko kuba chali kumugana nge owachitimbwa town secondary school agamanto nakola bayinayo anniversary yabwe so ndoza musolo kwata mugene sadize kayunge yompolampola kale omuyimbi Edrisa Kenzo Musuza president wa Balavunika okuva Rwema we yagenda abadenga jakola mawulire ku mawulire ngane ku mulundi guno Eddie Kenzo yaisol kungana lwaba na mawulire olwatudde ku Mistil Hotel Nsambia obali awo tufune answer ku bibuuzo ibadde bijjanga bitubuzibwa naddala abawagizibe era nzikiriza nti wamagwe bingi bye twakutteko naddala wannonde wali ku nsonga Edrisa Kenzo Musuza wawasule watuufu ne tukwatirawo ddala era bwato ne tuva n'omukisa okutubuulira nga bwayagala security kakala mutandika naawo ekikwatagana n'egyensula sijja kukubuulira nsonga lwaki nyina amaka mangi naye raliikirira dde abantu era nga nsaba gavumenti empa obukuumi gye babuulira gyensula simanyi obalwa batumikaso nkumanyi ng'omu ku Balavunika oyo akuva mu pulezidenti wo kakkanase abuuza bayaye ekyo sijja kukitta kakala ekya balamu ne bebekulu okutwalewo omukulembeze simanyi ti wabalaga we baali naye bamuŋŋambako naye si be bantutte era soogerangako nabo ku nsonga eyo nabo bandabye bulabi ku Facebook nga ndi n'omukulembeze tebamanyi bwe batuuseeyo ekyo tebalimba eggwanga lino kinagiwa omukulembeze nkubuulidde nasakidde bayimbi bannange era omukulembeze agenda bakwatirako ku videos enkyalinze kuba yakiŋŋambye ekyo simusazeeko busaze mukama nfuna bulungi sebo ebyo byenagiriyo aya Eddie Kenzo ayongera okututegeeza ko wanene kusisinkana ye n'omukulembeze bw'eggwanga oba oli awo ayigera natubulira kiki ekituufu ke yajjeeyo era atubulira n'ekitiibwa ekiri mu kusisinkana omukulembeze w'eggwanga abawagizi bange bebantutte wa Museveni ne hashtag weeyaliyo senga tebakikola kugenda viral sandigenzeeyo so abawagizi bange bebantwalayo mupaanigwa ewa muzeeyi era nabeebaza era nababulira nga sinnagenda bayitha bantu bangi benabulira ne mukulu Kyagulanyi namugamba nti ngenda wa muzeeyi kubanga it was a very good achievement to meet the president of the nation buli muntu kyekirooto kye n'abanvuma boolabe banvimbidde buvimbiziro naye nabo baagala okugenda bamugemu yange bagwa oyo omusajja seweefawunde n'obuvoona buli muntu yagala amusireko mu that's the biggest achievement someone can ever have to be a president so nze ndi musanyufu era mpulira nga ncelebratinga ka achievement awo era ekifaananyi ndi wakukiwanga ninamu naye butategeragana naye ekitegeeza nti muwalana Eddie Kenzo omuyimbi abadde amanyiddwa ennyo mu kuyimba ennyo ku people power oba oli awo nga bangi balowooza nti Eddie Kenzo waagwa wamma gwe n'omuyimbi Bobi Wine bwagwa option yonna yakudda mabega okujjako genda maaso sisobola kutuula famire yange eri mu buzibu nze famire ndi kyakuŋŋaanya nkuŋŋaanye ate ne benali mmanyi abanzaala babiri baafa kakitegeeza nze mukulu w'ekikanze ekikanze buli so nsaba nnyo mukama nsobole okubeera mu nsi eno nga ndi muwangaazi era abantu abanteeka mu political positions mbanyiigira nnyo kuba mwagala kunkubya mu supaawa balaba olina akugamba nti bwotuvaamu mbavaamu nabajoyiningali mwagala kunkubya naye nga bannange nze ndigana kampaata mundeke netakuliri abasajja besobola kulwanyisa mundeke bwemba nzize nzijenga complaina nti mbagambe ffe tetuli hatowannawe naye nze sijja kugamba manyi newe bajjako omuntu ne bateekako omulala munveeko temunkubya misuma temunjokyesa ubutitizi buli wa bakira bina byonna omuyimbi Edrisa Kenzo Musuza abyogera nga ennaku tubaala 12 zokka okutuuka ku lunaku olweyali mukyala wa Edrisa Kenzo Musuza omukyala amanyiddwa nga Rwema Namakula wagenda okwanjula omwami we Amuza Sebunya ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwennyini guno omukolo Eddie Kenzo mwetegefu nnyo okugubaako oba kyani kwewunyisamuuko munywanyi era lwaki agamba nti mwetegefu okugubaako singa batuukiriza ebizanyirizo bino byasaba kati tulina okukwata abawagizi bange bonna abawenyalemu ab'FDC nemba kuŋŋanya nga mbagamba nti one love get together and feel alright one love get together and feel alright eyo yenjiri yange bwe mba sikikoze mba mbaliddemu olukwe
naye njagala okubuuza ku mubiru Nelson awo obukoto agamba nti atumidde nnyo abaana ba Silver Bubbles ate empozi nembuuza ku kisa kye Paulo agamba ali awo si bukunja atumidde nnyo mwami batuuse obwami yangaddi agamba kwali nnyo Senior Biki Mubenda agamba kwali nnyo ensonga ya Eric Enzo waliwo sheeki yagenda n'atulako mu motoka ya president Sheeke Ngugwa yavaayo agitenda buwoomi nti erinnya naye ku nsi kati kino kitegeeza oli ne bw'aba alina sente zifaanana zitya wabeerawo eddaala lyatannatuukako nti singa abeera alituuseeko abajja kugamba nti munywanyi njala obuuza ku muyimbi amanyiddwa ngali Emma e Canada atumbudde naye mbadde nsaba akayimba akafaako katuggirebuuko munywanyi kubanga Eddie Kenzo buli ensonga weemutuukako bimusukako ebingi atuggireyo ku katyuni Alex Kitonsa wali ku DT Solanka kuweereza akayimba ako kwata abawagizi bange bonna abawanyalemu abefudc abanemba kuŋŋanya nga mbagamba nti one love get together and feel alright one love kozi Mason yangambye tegeza one love let's get together and feel alright omukulu nayimbawo wala akume bannange atumiddeyo Sheiro gambo tyawe mulago ne Regina bavuzaako ffe tugamba tetujja kusukkawo wala eno mubeere bulungi Choka, you guys, get serious. Hakatorambula kasaweddeyo. Nesawedako mujikole nammwe.